tujja kumakinga sure tuyimirirawo okulaba nti basojja abalala bagenda ne bamuziika. People power, our power. Njagala basaba tugenda kuyimba oluyimba lwaffe nga bwe twaniriza pulezidenti waffe okujja People power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Kunga chimbo wa kunga! Kunga! Kunga Uganda kunga! Kunga! Kunga chimbo wa kunga! Kunga! Nebanyabo akazinda lokafe tekawugana bulungi naye ate nga twandyagadde buli kye tubagamba ne musobola okiwulira. Tetuli wano lwa kinyumu basebo ne banyabo, tuli wano kubanga twafiiriddwa muganda waffe Kimbowa. Ebigambo bingi nnyo ebigenda okwogerwa ku Kimbowa. Olunaku lwa leero twandibadde twogera ku Kimbowa ng'omuntu, ebirungi byakoze. Manyi nti abadde awangalira wano siko bagenda omuziika, naye wano wabadde awangalira abasinga mbadde mumumanyi. Twandibadde twogera ku ye ng'omuntu, naye sigenda kwogera ku Kimbowa ng'omuntu. Kimbowa takozesezza bigambo, ebikolwa bye n'engeri gy'abaddeko gy'amazemu obulamu bwe mumulabye. Obulamu bwe basebo ne banyabo twambala enkofiira ezo oba yunifoomu ezo si lwakuba ze zisinga otunyumira, ne kubanga tuba twagala tubatuuseeko obubaka olw'ekyo kye tugoberera. Ekitugatta ne Kimbowa si lwakuba ffenna tuli bavubuka, si lwakuba tuli mu kinyumu, naye tuli basibe mu nsi eyaffe, ku ttaka eryaffe ery'abajjajja baffe. Tuli mu nsi yaffe naye nga baatufuula baddu. Tuli mu nsi yaffe kubanga twawambibwa. Ekitufaananya ne Kimbowa kubanga ye yagaana okubeera omuddu mu nsi ye. Bino ebigambo byenjogera nkakasa Kimbowa singa badde akyali mulamu byandyogedde. Ate ne mu kufa kwe yandyagadde nnyo bino ebigambo tubibagambe, kubanga ye temugenda kuddamu mulaba. Naye kyakoze akikoze, byabagambye bibagambye. Kati kiri erimwe basebo ne banyabo. Olunaku lwa leero tuwerekera muganda waffe abadde nga teyeesimbawo si nti MP, si meeya, si kansala, talina musaala n'ogumu gwafuna mu ofisi yonna okuva mu gavumenti, wabula nga yawaayo obulamu bwe n'akatono ako kafuna okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe lino. Kimbowa abadde akimanyi nti Uganda tekoma ku ye. Basaba ne banyabo okuba nti Kimbowa olunaku lwa leero afudde ekitegeeza ffenna tujja kufa. Buli ali wano oba obadde okyalina okubuusabuusa, ndi wano okujjukiza nti naawe ojja kufa. Mwe abasirise ng'ensi yaffe esaanawo, mwe abasirise ng'abantu baffe bawambibwa, mwe abasirise ng'omukisa gw'amabujje gaffe gutwalibwa, nammwe mujja kufa. Naye ate n'abo abatukijjanya, n'abo abatubonyaabonya, n'abo abatunyigiriza mujja kufa era n'obukakafu mukyamwina olunaku lwa leero.
olunaku lwaleero batusibira mu nsi yaffe balondako omu ne batwala ne batta oba bamuttanga Franka Senteza oba bamuttanga Rita oba afa mu ngeri emu muganda waffe Kimbowa gy'afuddemu. Njagala okubajjukiza basebo ne bannyabo gye bitulwanya kwe kuba nti bw'ofuna akabenje oba bw'olwala osobola okugenda mu ddwaliro n'ojjanjabwa n'owona. Olunaku lwa leero tuziika muganda waffe omutono naye tetumanyi nakyamuse. Mwena mumanyi bulungi nnyo nti bw'ofuna obuzibu n'otuuka mu ddwaliro chansi ziba nnyingi nnyo ez'okufa. Mumanyi bulungi nnyo nti bakutwalako ettaka n'ogenda mu kooti bw'obanga toli omu ku bali oba togenda kufuna bwenkanya. Ne Uganda gye tulimu olunaku lwa leero so bino mbyogera n'omutima omuzito n'omutima ogulina ebiwundu kuba muganda waffe ono atufuddeko nga tanatuuka gyagala tugende ne temuggwamu maanyi nga tetunatuuka gye tulina kugenda nga tetunatuuka mu Uganda yeyagaza. Bannaffe bangi abamu bajja kusibwa, bangi babuziddwawo, bangi bajja okwongera okulusibwawo, bangi battiddwa, bangi bajja kwongera okufa, bangi bajja tulyamu enkwe naye tujja kutuuka gye tulaga. Kinumye nnyo omulenzi omutongo ono tumusibula naye ffe nsaba tujaguze bujaguza bulamu bwe. Tetugenda mujjukirako okukola fujjo, tugenda mujjukirako okwewaayo okulwa obulungi bwaffe ffenna. Naawe asirise ku mudaala gwo gy'ebya Uganda tebikwatako, ky'okunyigiriza abantu tekukwatako, okutta abantu tekukwatako, obwavu bataddeko tebukwatako. Ono abadde alwanirira ggwe nga tolwanirira ye ng'omuntu. So njagala obbasaba muganda waffe ono nga tumwerekera tumukoppeko ebyo ebirungi. Ffenna ekitujja gye tuvudde okujja wano okuwa ekitiibwa muganda waffe olw'ebyo by'abadde akola mu bulamu bwe. Kati gwe genda nga weebuuza bw'olifa tulikuŋŋaana ffenna ne tulekawo bye tukola ne tujja okuwa ekitiibwa. Ekyo mukyebuuze baganda bange. Njagala okwongera obajjukiriza titukyali basibe mu ggwanga lyaffe. Bajja kujja bakuweeyo omutwalo kuba bakuweeyo akakadde naye tekagenda kukyusa mbeera ya bulamu, tekagenda kutereeza mbeera y'amalwaliro, tekagenda kutereeza mbeera ya ddembe ly'abuntu okujjako nga naawe beenyigiddemu. Mbasaba abantu ba kuno Kimbowa bwavudde lwaki tufuneyo bakimbowa balala 10. Bwemulaba nga bawambyeyo omuntu omu oba nga bakuteyo omuntu omu muyimuka abalala 10. Nange kennyini bwe mulabanga nga obusajja bulina kye bunkoze muyimukanga miliyoni namba. Ku myaka gino emito kati buli kye twogera tukyogera nga abalaama kubanga twawambibwa abatemu. So baganda bange nga tuwerekera Kimbowa mwefumitirize biki byabadde ayimirirako era lwaki abadde abiyimirirako. Engeri yokka gye tusobola omusasulamu, engeri yokka gye tusobola omujjukira nga tusigadde ku mazima ago ate ne tulwana ne tulaba nga amazima ago tegakoma mu bigambo bye tutwogera wabula nga tugatukkiriza ate nga nyina okukkiriza ntujja gatuuka. Kimbowa wumola mirembe byokoze obikoze ku lw'eggwanga lyo tukwenyumirizaamu era ffe emitima gyaffe ojja kubeera muzira. Waba eriri nti ekkubo buli omu lyalina okukwata. Tusaba Mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako, akuwa ekiwummulo eky'emirembe naffe atugumye. Naawe mmanyi ogenda kubeera kumpi n'abatuukirivu. Otusabire Katonda atugyemu akatengo, atugumye, atuwe amagezi, atuwe okukwatagana, atuwonye okwawukanayawukana. Lazima tukkirize ekyo tubadde oyayanira mu mutima gwo. Mukama akumuze emirembe muganda wange, sansibye abafamire ye, maama, bataata, baganda b'omugenzi. Mukama abagumye abanyiga ebirungi. Njagala kukyajinga teekamu soketi eno, teekamu kano kasoketi, teekamu
agenda. Atena jiraga bagenda wona nga nsobedde agenda wo kijabera kiraga indiscipline oi What about the symbol? What is symbol? Basaba musembere kumpi eseera kyapisa tugenda mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama amusaasire ebyamusobako. Mbasaba tusembere tubenga tugenda mu misa. Ntegeezeddwako amawulire agabadde gayiseyise aga Evelyn mulamu yabadde aziyise buzirisi. Abakungubazi tusembere essaawa ya misa. Registrar Madame Agnes Sokulaba tusembere tugende mu misa. Essaawa abakungubazi ya misa tusembere n'abakyala nakazi Sokulaba kitalo nnyo kitalo ddala tusembere tugende mu misa. Bakama baffe batwala mu mwoyo bashuuseeko dda. Essaawa ya misa basaba twegumye emitima gyaffe tugume Mukama yagaba era yakyawo eyatuwa Kimbowa bw'atyo bwamujjuludde. Tugume Kansala Baale Deputy Mayor nsikiriza otwale station eno. Deputy Mayor station eno nyamba otutwale maaso. Deputy Mayor kitange kkiriza ensonga eno kikwasaganya. Ab'emikwano mwenna kitalo nnyo kitalo ddala tusaba munzikirize tukakkane tujja kufuna body viewing tukkirize jako music soko jako music ngira music tukkirize omwawula twale mu kusaba banga etali panvu nnyo tufune emmere ey'omwoyo naye tuweleza Kimbo esaala ezisembayo so omujja wano agende tukakkaneko tukosedde essaawa ntono nnyo tuna okusaba omwawule waffe atuuse so omukana waffe tukwaniriza nnyo Kimbo Richard abadde mwenza wa Kristu ku Church of Uganda yatuvuddeko ekiro kyajjo alise bamuleko we bali taata bali awo era bakaba maziga kokka tukwaniriza twakuŋŋaanya wano si lwakuba talina maka ge watana gyasula naye Kimbo abadde mulwanyi abadde muntu w'abantu twagadde buli omu afune omukisa ogumukubako eriiso evvannyuma. So muwufu obusebo njikiriza nkwanirize otwale mu kitundu kino tusobole Kimbowa n'essaala.
Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ansabe ate abali mu mbeera y'okusinziza wamu mbeere wamu. Ansabe tuyimbe oluyimba olw'ennooza buli muntu kyalumanyi. Nsatu asatu munana omugamba tumayoka n'enkusenga ggwe. Era kansabe tutandikire wamu okusaba. Kansabe ffenna tuyimirire tuyimbe. Atokane kusenga ggwe omulokozi Katonda kikutesa yugamini enjatula esanyuse sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni yajagaza yajagala asanyusa nakuzona sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni namusenga natangoba zeniuwe naye wange itane itengera domozine kaja Yesu sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni yanjagaza yayagala asanyusa nakuzona sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni itanasa tasangana kanganote kuye sichamuse kukalina mukamaya inanyona sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni yanjagaza yayagala asanyusa nakuzona sanyuse sanyuse Yesu yana zakeni kitaffe ali mu ggulu ebyagatukuzibwe obwakabaka oyagala tuli munsi ngalupe waggulu tebyafyalire asobola anasomato abakenerwa ebyokolerwa obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe ansaba amayina ge batuuna tubeere ku mmere y'okusaba akkiriza nze newankubadde ng'afudde ali bamulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe era ebyawandiikibwa byongera okutujjukiza nga bitugumya mu kiseera nga kino omuwandiisi ng'atujjukiza nti mmanyi ng'omunozi wange aba mulamu era ng'alimira ku nsi enkomeero era eddiba ly'omubiri gwange bwe limala okuzuukizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda
gwenera wanze mwene n'omutima gwange guli mukiyirira. Ebyawandiikibwa byongera okutujjukiza nga bitugumya era buli muntu ali wano abitutegeeza nti tetwayita kintu mu nsi kubanga tetuyinza kujjamu kintu. Mukama yeyawa era Mukama yaggyeemu. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kansabe tusomeza kuli 23 era empisa y'ekkanisa Zaabuli tugisoma tuyimiridde. Mukama ye musumba wange, seetaabenga angalamiza mukunda eri omuddo omuto, antwala kumpa y'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annungamya amakuba g'omutudde ku erinnya lye. Era newankubadde ng'akamya mutungo gy'ekisikiriza ekivumbe, sirikyalagire kwonna, kubanga ggwe oli nange. Olugalo gwo bye binsanyusa, onteekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, osiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa kireme ng'agenda nange, ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatwalanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku mapigiro gye. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo nako kyali okubereberye ekirekaakano ekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kansabe mutuule. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tewaliiwo mbuuza ndala yonna gye tuyinza kukozesa mu kiseera nga kino kubanga ye asigala nga ye Mukama. Omugenzi okusooka nabadde simutegedde naye oluvannyuma bandaze ekifaananyi nenzijukira nti omugenzi oyo mu kkanisa abadde atuuka era twagala okusaasira abafamire ne bonna abakwatibwako ensonga eno. Abyazze mangu era ne mukadde waffe omusumba infacti mubuulidde essaawa 7 nga ye yabagenze dda naye yandibaddewo wano ne bannaffe abalala. Ate era nga bwe tulina omukutu gw'ekkanisa, ekifaananyi ekyo ojja kukifuna era nkisindika ku mukutu gw'ekkanisa, tusigale nga tunakuwalira wamu n'ekkanisa. Era netukwetunda abakulembeze abalala bandibadde wano, naye ate neebaza nnyo abatuuze n'abakulembeze b'ekitundu bwe musobodde okuteekerateekera munnaffe okumuwerekera mu kitiibwa n'eri abantu bonna. Kansabe neebalize abatuuze bonna n'abakulembeze. Kansabe okuba engalo ng'olwebaza. Oyinza okubeera ng'oli omu ku bo ate n'abalala. Zaabuli eyo eya 23 gye ngenda okukozesa era gye tujja okuyitiramu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Joseph Jumba erinnya lyange, si Joseph Bwanika naye Joseph Jumba erinnya lyange. Era nange ndeeta okusaasira eri abaana bamulekwa n'abalala bonna ate abaviiriddwako omuntu omugaso bw'ati wiiki